ne Uganda bwe yeetaaga okulonda abakulembeze ab'omutindo bannabusiro temugwe bbeeyi. Pawulo omutume omutukuvu bwe yali awandiikira muganda we Tito yamugamba nti amuleseeyo eyo bamukajjukira yamugamba nkuleseeyo ekuleeta eyo olongoose ebitannagira ki ebyasigalira. Abooluganda nkyaliwo tulongoose ebyasigalira. Several Reverend abantu bamanyi okumpaayiriza nti ebisanja ebisatu nduddewo nnyo naye essanyu ndisanga mu kubalaga nti gwengobagana naye yakatukalakata emyaka 4 ebisanja 8 asaba kyamwenda atuma abantu bagamba abantu nti owe15 mba nduddewo nnyo. Bannange mugambe n'abo abatanjagala bangumiikirize kubanga mbadde nkyaliwo olw'ekisa kya Katonda. Ate abatanjagala abankooye Yesu yakiddamu nti mujje gye ndi abakooye n'abazitoowereddwa nange naagira ki n'abawummuza. Mujje gye ndi ng'omubaka wammwe mbeere ekiwummulo gye muli. Kammalirize bwe nti nga bwe mwagala abaana bammwe baleeta mu ssomero ly'e Buloba kubanga lya mutindo, nga bwe mwagala okutwala abaana bammwe bakyala bammwe bakadde bammwe nammwe mwennyini mu malwaliro amalungi ag'omutindo, ne Uganda bwe yeetaaga okulonda abakulembeze ab'omutindo bannabusiro temugwe bbeeyi. Akitegedde yekka yakubye mu ngalo. Nze sinnaba kugaanibwa kusonda naye bino ebiro Reverend Katuluba bye batuyitiddemu bya buli muntu kusooka kufuba kutaasa nsingo ye. Mungumiikirize nsooke ntaasa ensingo ndyoke nkomewo okusonda. Namanyaako nti mu kitabo eky'Engero essuula 22 olw'omukaaga tuyigirizibwa okuyigiriza abaana baffe empisa ennungi nti ne mu bukadde bwabwe tebaligivaamu. Abooluganda, ebintu bingi ebitusoomooza ennaku zino ebyetooloolera ku nkuza y'abaana baffe. Ate ffe abazadde bwe tutaasitukiremu kubateekateeka bulungi be babajja okukula ng'obuvunaanyizibwa bwe bagabanye mu nsi ettofaali lyabwe lye bassa ku nsi kuvuma na kuwemula. Wamwe ategedde mutya nti akayimba ka Nantume kannyumira nti n'okukabirizaako mmanyi bulungi ate nga n'okukayimba nkayimbye bulungi ndowooza. Singa mbadde wakwogera ne Nantume okukongeramu ebirungo nandimugambye nti ayongereko kyompemula naye ompemulira bwereere, onsooza naye onsooleza bwereere. Ndowooza mutegedde n'okuyimba nkumanyi. Mulaba bakola eno ne baleeta nze mbinoga ne mbibaweereza ku district ne ku Ggombolola era bo ne babijjayo ne babituusa eno. System eya gavumenti ekola bwetyo bw'erina okukola. Ebulamu system ya gavumenti yaffe ebulamu okukola. Kyova olaba ekyali emirimu gya gavumenti bagibanja nze ng'omuntu. Bakkiriza bagimmanje naye mbasaba baggula amatu bwe mba mbabuulira bye nnina okukola n'ebirina okukolebwa gavumenti ku mitendera egy'enjawulo. Twasanyuka baatuwa eddwaliro e Buloba awo era mujjukira nti lyali liremye nga tetulina ttaka. Nasooka ne mmala okulumba Professor Nsibambi ne mugamba ekyapa kya community kitaawo kye yakuwa kye yatuwa ng'ayitamu ggwe ssebo kituwe n'akituwa. Mukama amulamuze ekisa gye yamutwala. Kakati tutuuka okuzimba eddwaliro nga tulina okuteesa ne trust eddukanya ettaka eryo etuwe liizi era nabo mbeebaza ne bakkiriza okutuwa liizi kwe kulaba nga kuliko eddwaliro. Ekituufu baali tuwa nga liri ku mutendera gwa Health Center 3 naye tebaamanya kye nabatega. Nabatega bwe nti
twasaba nti Wakiso terina referral hospital, terina district hospital. Kubanga eddwaliro ly'Entebbe lye baali batugamba lya national referral. Kati ne bakkiriza eddwaliro ly'e Wakiso Health Center 4 tulisitule lifuuke hospital nga ly'eddwaliro lya district. Singa mukitegedde kyandibasanyusizza. Ati bwe baamala okuliyisa nenzirayo ne mbagamba ne mukimanyi nti Busiro East awe batesigazza Health Center 4 eya constituency. Nakyo ne bagamba ate kituufu naye katwaba waddiri ne bagamba nti lyanjawulo. Bwe kutuwa eryo nga baali approvinga nga Health Center 3 nti singa liri bamala okulizimba nga hospital eno yegenda okubeera Health Center 4 era kyova olaba nga twalizimbira ku bunene obwo. Battaka naddala wano mu Buganda oba wano mu Busiro kirinnye enkandaggo kubanga ettaka wano liringa erifunze olw'omujjuzo gw'abantu abava mu bitundu ebirala byonna nga bazze okunoonya ebirungi ebiri mu Kampala. Kati abali mu Kampala n'emiriraano ebyaffe bigenda binyagibwa abo abatusinga amaanyi. Gwe gumu ku mirimu emikulu gye twolekedde naddala mu kisanja ekijja eky'obukulembeze. Amateeka sige mabye nnyo naye era nga geetaaga okulongoosebwamu. Okugeza etteeka erigamba nti ow'ekibanja takkirizibwa kutunda naye ow'ettaka asobola okutunda ab'ebibanja nga tabeebuuzizzaako lyakolebwa eryo etteeka lyansibya nako nga ndiwakanya. Emirundi ebiri kye kimu ku bintu bye tulina okutuukirako okukyusa amangu ddala nga gavumenti eno eriko egudde. N'olwekyo nsaba abantu ali n'abalulunkana olw'ettaka bakimanye nti ensi tekungulwa. Bw'ona otuuka okugenda ojja kugalamiramu fuuti 63 bw'oba oli muwanvu nnyo era ng'oli munene. Naye ate nga ne mu fuuti emu osobola okugyamu. Mobutu baamuteeka mu fuuti emu nga teyeetaaga na fuuti 6 balowooza ajja kuba ayonoonye ettaka ku bugagga bwonna bwe yalina.